Yes, back again tukomyewo eno bagita the chosen generation. Wayongera bakulaga ebiroto byolota ebikulaga nti season gyolimu ya mukisa. Season gyolimu ya mukisa mukwano gwange. Bino biroto byogenda okubanga ofuna. Nekyagenda kubanga nkuyigiriza ku byolina okukola okusobola okuyingira season eno mukwano gwe mwana wa Katonda. Nabagamba oba totegeera biroto byolota omukisa guba munene nnyo okubanga ogenda kuyitibwako Mukama abanga agenda kukola ekintu kubanga Mukama wayogera nokola nga akola. Babuli nga bayogera mu Yobu 3:3 Mukama ayogera omulundi gumu ebiri mu kirooto abantu nga beebase baba abantu ne batasaayo mutima. Mukama asobola okwogera n'otategeera bw'otyo n'oyitwako. Perhaps abamu bw'etyo tubadde tuyitwako nolowooza nti oba oli awo ekiseera tekindaba n'oluusi ekiseera ne kikuyitako. So ngenda kulaga ebirooto byolota nga oli mu season nnungi mukwano gwange ogenda kubeera successful mu kintu ky'ogenda okukola. Ebirooto kwolabira mukwano gwange. Yes, nga sinaba kulaga birooto kambeko byenkulaga byolina okukola okusobola okuyingira mu season eno mangu nnyo. Mukwano njagala nkubuulire nti Katonda waffe atwagala nnyo, Katonda waffe atuwa buwi. Okay? Tewali kyonna kye tusobola kumuwa kiyinza kumusanyusa. Atwagala nnyo ensonga lwaki atuwa. Naye waliwo ebintu byolina okukola. Mu nsi eno ey'omubiri bw'oba oyagala okugula ekintu otwala ssente. Ye currency gy'okozesa kulaba ng'ofuna ky'oyagala. Kati waliwo currency gye tukozesa mu nsi ey'omwoyo bagiyita sacrifice oba saddaaka. Yegula ebintu mu nsi ey'omwoyo. So bw'oba ng'oyagala okuyingira season ezifaananako bwe ziti mukwano gwange olina okuba ng'otegeera olulimi, olina okuba otegeera ssente ezikozesebwa mu nsi ey'omwoyo. Abagenda mu bya sitaani nabo bwe bakozesa currency y'emu saddaaka lwakubanga bo basaddaaka sometimes ebisolo, sometimes batwaliramu n'abantu. So ne mu Katonda bwe kityo bwe kiri. Tukozesa currency gye bayita sacrifice, ensimbi ze bayita saddaaka. Lwakuba ino mu Katonda saddaaka zo ziba ndala. So ensi ey'omwoyo bwetyo bwetambula naye etambulira ku currency yaayo bwetyo mukwano gwange. So oyagala okuyingira mu season eno olina okumanya nti no ogenda kuba ng'osasula omutango, ogenda kuba ng'osasula price okugiyingiramu. Sometimes price evaalinga kusinziira buli nti engeri stand gye yakusiba. Waliwo family gy'osanga nga bo baavu. Jjajja yali mwavu, taata mwavu, abaana baavu, abazzukulu baavu. Kati gwe muzzukulu mukwano gwange. Wamwe tulaba yadde emmotoka, tulaba yadde ki agezaako ennyo agula piki, agula boxer ate naye amala givugalo. So banga ova mu family efaanana bwetyo mukwano gwange manya nti wandibanga waliwo ebintu ebitali bituufu. Either amalogo whether ebintu ebikyamu byonna nga bibatambulirako mukwano gwange. Okubanga mu entire generation yonna gy'olabye tulaba abantu bagagga mu family yammwe. Kiraga nti waliwo ebitali bituufu. Oba osaki obeera sobola okubeera individual ng'ab'omu bonna bali bulungi naye nga gwe ne bw'ogezaako otya ebyo bwe bifa. So mukwano gwange olina okumanya nti olina okufuna currency eno okulaba nga ebintu byonna ebitambula bulungi mukwano gwange. Ekisookera ddala sacrifice etukola eno mu bwakabaka bwa Katonda mulimu kye bayita okusaba n'okusiiba mukwano gwange. Yes. Kusaba n'okusiiba kukolera ddala kw'amaanyi nnyo. Bayibuli egamba nti ekyengeri eyo Matayo 17:21 ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okuggyako ng'oyingidde mu kusaba n'okusiiba. Eyo saddaaka. Ekyokubiri kye tuyita okuwaayo. Okay? Yesu yatuwa spiritual law bagiyita give and shall be given unto you. Give and shall be given unto you. Eyo nayo currency ekozesebwa mu nsi ey'omwoyo okubanga opakyesinga ebintu nti kyokoma okuwaayo n'okuyamba abalala nawe gy'okoma okufuna emikisa. Endala gye tukozesa sacrifice. Okay. Nga nyongera okwelaboratinga ku nsonga eno ey'okuwaayo. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda okuwaayo kw'amaanyi nnyo mukwano gwange. Omusajja gwe bayita Sulemaani, musajja yasinga amagezi mu generation paka olwaliro kubanga Mukama yamusuubiza nti tewalibawo muntu yenna agenda kuba mugezi ng'omusajja ono Sulemaani mpaka ku mulembe gyonna eginaddawo ate tewali bamusinga bugagga. Ye musajja yeke yasooka okukola ku nguudo nga za golodi. Mukama yamuwa golodi n'ajjuza amasitoowa gonna ne gajjula, abaana ba Isirayiri bonna ne bagaggawala nga buli omu alina ebimala. Nanunya ne wumuteeka ne wamubula n'atandika okukola enguudo ezigenda ku kyaki nga za zaabu. Kati zaabu akantu kati nibwe kati kaba kabbeeyi. Naye omusajja otukokola oluguudo nga lwa zaabu lugenda ku kyaki. Manya nti omusajja ali mugagga. Sirowooza nti ne ku mulembe gwaffe guno abantu balina ssente wakyali wasobola okukola oluguudo lwa zaabu. Kyawandikibwa ne kituukirira nti ku mulembe gwe paka ku mirembe gyonna egiriddawo tewaliba omuntu yenna amusinga bugagga. Naye omusajja ono kiki yakola? Mukama okujja okumugamba okusaba kyonna ky'ayagala alyoka asaba amagezi. Bw'osoma story eyo omusajja yagenda yava mu nnyumba ye yali kabaka mupya nga bakamutikira taata we Dawudi ng'afudde.
n'agenda okuwaayo sadaka maaso ga Katonda, yawaayo bukumi n'obukumi obw'ente, sadaka nga nyingi, yawaayo ebisolo bingi maaso ga Katonda. Ku mulembe gwe bali bawa sadaka okusinziira ku mateeka ga Musa. Sadaka zaali nga za bisolo ze balina okuwa. Wakati ku mulembe gwa Yesu tekyetaagisa kubanga Yesu yafuuka dda sadaka ku lwaffe, yawaayo obulamu bwe. Yawaayo sadaka nyingi nnyo mpitirivu, n'agenda ne yeebaka. Yali yeebase gy'aweerera sadaka eyo, Mukama n'alyoka ajja n'amugamba saba kyonna ky'oyagala, bati yawaayo ebintu bingi mukwano gwange. Mukama n'amuwa blank check, n'amugamba jjuzaamu kyonna ky'oyagala. N'agamba Mukama amuwa amagezi. Mukama n'abeera impressed, n'agamba omusajja tasabye na ssente, bali bagenda kusaba bugagga na kitiibwa. Ne Mukama n'amugamba kati engeri gy'okiri tosabye bugagga, osabye magezi, ngenda kukuwa amagezi. Tewaliwo muntu yenna agenda kuwa mugezi nga gwe ku mulembe guno mpaka ku mulembe ejiddawo, ate era ngenda kukuwa obugagga wadde tobusabye. So Mukama n'amuwa obugagga n'amuwa amagezi. Omusajja yawandiika ekitabo ky'engero omusiti kyonna. Yesipati esinga obungi, engero ezo zonna zeewuunyisa. Tine bakabaka batambulanga okujja mu bwakabaka bw'okuwulira ku magezi g'ono omusajja. Waliwo omukyala yava Saidi Ethiopia, yajja n'atuuka n'alaba basavanti, yali andowooza ebintu babiyita byakusaga, naye bwe yatuuka bw'ati mu lubiri n'alaba n'engeri basavanti be gye bambala, n'agamba badde mpulira buwulizi naye kakati nange ekoze ki neerabiddeko. Omusajja yali mutuufu, Mukama yali yamufuula wanjawulo. So mukwano gwange naye ekijagala okutegeeza, eyo nampisa yonna ndibadde olindina kututira mu birooto, nina kirabye nga kya mugaso ng'abanakizo generation okubaako ebintu bye tutegeera. Kubanga tekigasa kubuulira birooto naye nga sikubidde engeri gy'oyingira mu season zifaananako bwe zityo mukwano gwange. So olina okuyiga currency egula ebintu mu nsi ey'omwoyo, notaddawo okukaaba ng'omwana wa Katonda, n'omanya nti waliwo ebintu ebimu ne bw'onaasaba ne bw'onaakola otya nga tebigenda kuvaawo okuggyako oyingidde mu kusaba n'okusiiba. Waliwo omukisa gw'otagenda kulabako mukwano gwange okuggyako ng'oyize okugaba. Nga Mukama waffe Yesu bwe yatugamba nti waayo nawe kinaakuweebwanga. Kakati gwe kyokoze kwe kubeera ng'ofuuka bega maaso ga Katonda, nga buli lunaku Mukama buli wakuwa ensigo okulaba ekyogenda ogikola nayo, nga gwe ekyokola olyandye. Yes, endala currency gye tukozesa mu nsi ey'omwoyo okusabira abantu abalala. Mukwano gwange gwe omwegayiriza, njagala okitegeere nti Mukama Katonda akwagala nnyo, ate era buli bwe weegayirira maaso ga Katonda obanga sinaakinga ekisolo n'okijja mu kamwa k'empologoma, obanga sinaakinga n'okijja mu kamwa k'empologoma. So mukwano gwange okwegayirira sadaka y'amaanyi kubanga oba owaddeyo obulamu bwo okusobola okuba ng'otaasa abantu abalala mukwano gwange. So omwegayirizi kirungi nnyo ddala mukwano gwange kubanga weegayirira. So nayo sadaka y'amaanyi nnyo ddala. Ngwandika ogenda kubanga owandikako mangu kubanga tugenda kufuna ebirooto weerako ddala ate ku speed ebiraga nti oli mu season ya mukisa mukwano gwange. Kisokera ddala okulota enseenene, okulota ng'okwata enseenene, kirooto ekiraga nti no oli mu season blessing. Kwata enseenene, nswa n'obutiko buno obubaala obubeera obutiko obungi mukwano gwange, bwonna kulaga omukisa ogwa season mukwano gwange. Omukisa ogwa season gubeera mukisa ogenda kubanga gugenda kubeera wakaseera katono nga mukisa gw'amaanyi ogenda kufuna mu bintu eby'amaanyi nnyo. Abundance egenda kubeerawo. So oba oyingidde mu season ennungi, enseenene, nswa, ng'olota obutiko obubaala. Mukwano gwange kyolina okwetegeeza mu birooto nga bino nti obadde okula butiko, ekirala kyolina okwetegeeza obadde okwata enseenene nga nnyingi, ate bw'olota nga bazikubbyeko oba ofiiriddwa mukwano gwange, oba ng'oluuzinze mu bino ebirooto byonna byenkulaga, olina okulota okulaga nti oli mu season ya mukisa ng'okudde obutiko nga bungi, oba ng'olaba obutiko, oba nga olaba enseenene nga nnyingi, oba ng'ozikwata, kyekimu n'enswa mukwano gwange. Namba 2, okulota omuceere. Olaba olina omuceere mungi, representinga abundance, blessings. Olaba ng'olina omuceere nga mungi nnyo mukwano gwange, manya nti ekirooto Mukama akulaga nti omukisa gwe weeguli. Ekirala ky'osobola okulota, namba 3, ti osobola okulota nga ovuye ebyennyanja nga bingi mukwano gwange. Waliwo ekirooto kye kimu Mukama kikozesa kwababuulira enjiri. Ekirala ku byennyanja ng'okutta ekyennyanja, olaba okutta ekyennyanja gubeera omukisa ogumu bwe gutyo ogenda okuba nga gw'amaanyi eri obulamu bwo oba bugenda okujja okutta ekyennyanja. So olina okwegendereza oba oli mubuulizi wa njiri, ekyoto kino eno ekyokukwata ebyennyanja Mukama ayinza oba kuyita kubanga obuulira enjiri, oba Mukama kikozesa okulaga omukisa mukwano gwange. So ofuna ebirooto ng'ebyo, nabagamba mukwano gwe ofuna ekirooto kyonna ekiri successful, todabuza okutula n'ogamba mpangudde kiwedde. Nedda mukwano gwange, buli kintu kyonna Mukama kyayogera olina kumala kisabira okusobola okubaawo. Olina okusaba ekintu ekyo okusobola okubaawo, tolowooza nti kigenda kujja buzi automatic wadde oli mu season efaanana bwetyo. Olina okuba nga ate oyimirira nnyo, tewandyetaaze kwebaka nga kaseera kakungula mukwano gwange. Omulaba ayinza okujja n'akunyagako ebibyo.
Yes tewandyetaaze okwebaka nga biseera bya kungula omulaba ayinza okujja n'akunyagako ebyo byo sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. So toyagala mulaba mu bintu byo, tolina kwebaka mu season efaananawo eti mukwano gwange. Yes ku nnamba 4 osobola okulota ngu olina omuntu gw'olwana naye n'omuwangula, fighting a strong man. Nga bulaba David bwe yangula Goliath. Naye nga waliwo Goliath abali mu bulamu nga bakuwangula buli kaseera nga buli wobaloota ebintu bifa. Kati bw'olota nga omukubye n'omuwangula omuntu oyo oba akuloga n'olota mu kirooto nga mulwana n'omuwangula n'okuba n'omusanyaawo, mukwano gwange manya nti ekirooto kya buwanguzi kyagala nti omukisa ogw'amaanyi guli mu bulamu bwo. Ekirala okulota enkuba ng'ekuba waliwo enkuba embi, tsunami, enkuba ekuba nereeta kibuyaga ne destroying ebintu esi gye ngamba. Ngamba enkuba eri nnomo ng'oli mu nkuba ng'owulira emirembe peace, ng'oli mu nkuba eyo enkuba enaaza eshawalinga kunaazaako ebikadde byonna n'ekutereeza mukwano gwa shower you with a lot of blessings. So kulota enkuba guba mukisa gw'amaanyi, enkuba mukisa mukwano gwange. Ngambye okulota nga olwana ne strong man n'omuwangula nga bulaba Dawudi weyangula Goliath, manya nti Goliath oba omuwangute mu bulamu bwo. So ekirooto kya mukisa mukwano gwange okulota enkuba. Yes ekirooto kyakyolota kwe kulota nga olaba enzigi ziguddwa ng'otambula mukwano gwange, enzigi nga zikuguliddwawo okulota nga olaba eggulu lyeggudde mukwano gwange. Olota ekirooto kifaananako bwe kitomanya nti eggulu lyeggudde gy'oli. Yesu yagamba, alina kyaki gye yagamba kikira mu kitabo kya Revelations, yagigamba see I have placed an open door that no one can shut. Mukama asobola okugula oluggi omuntu yenna atasobola kukola ki kuggala mukwano gwange. Bayibuli egamba oyo waggulawo tiwabaggalawo, ate era waggalawo tiwabaggulawo. So sitaani ayinza okuba nga kuggalira ebbanga ddene ne Mukama waffe bayingira mu bulamu bwo asobola otuuka n'akuggulirawo oluggi n'alukwata nga tewala asobola kuluggala nga gwolina kuyita buyisi. So mukwano gwange bw'olota nga eggulu lyeggudde, ng'olaba eggulu lyeggudde oba ng'olaba enzigi zeggudde mukwano gwange, yitawo buyisi, manya nti season gy'olimu ya mukisa. Mukama pleasinze oluggi oluggule gy'oli mukwano gwange. Kyakabenje nnyo okubanga bw'otuuka mu season efaanana bw'eti ate abasinga muno bwe baggweeramu amaanyi, ate bwe baloota bikawuula, bwe baloota nga bafudde, bwe baloota ebintu ebitiisa ng'olwo balooka bagugumuka. Naye bwe baloota ebirooto ebirungi bwe biti tebasobola kuyingira mu maanyi, tebasobola kuyingira mu kusaba na kusiba, basibira kawuula ne basibira ki, naye bwe batuuka mu season efaanana bwe ziti ng'ate beebaka bwe basi mukwano gwange. Nakugambye toddanga mu kwebaka nga biseera bya kkungula, ate banga okola nnyo okumire mu mwoyo nnyo ng'olaba ebirooto ebifaanana bwe biti mukwano gwange. Abamu olusakisidingayo katono nnyo bwe kati ng'ate olirakisinga. Eyandibadde agenda ku ddala eriddako ng'omala kukkira ddala wansi ng'oleka okoma mu maaso ga Katonda ng'owoloma. So mukwano gwange Banakyuzi Nation temubeera bwe butyo. Ne oba ng'oli mu season ng'olaba oli successful mukwano gwange yongera kwenywereza ku Katonda, kubanga ate eyo season omulaba aba akunoonya nnyo okulaba ng'akusuuza buli kintu kyonna ekyofunye. Sitaani ayagala nnyo okulwanyisa ebintu by'abaana ba Katonda, naye togenda muwa mukisa gwonna kubanga ogenda kwekumira amaaso ga Katonda buli kaseera. Yesu ekirooto ekirala ky'osobola okufuna ekiraga nti oli mu season nnungi ya mukisa, kulota ng'obala ssente mukwano gwange. Olota obala ssente omanya nti oli mu season nnungi ya mukisa, ng'olaba ssente nnyingi ng'obala ng'olota ng'olaba olina ssente nnyingi nnyo, emanya nti oli mu season nnungi ya mukisa, oba season nnungi ey'omukisa egenda kuba nga eddakawo mukwano gwange. So ekirala ky'osobola okulota banaye tokonfusing ekirooto kino. Bw'olota ng'ofuna ssente kisinziira engeri gy'okiraba mu kirooto. So kuba ng'ofuna ssente naye nga abazikuwa bafu, nga mufu yakuwa ssente, togamba nfunye omukisa, nedda mukwano gwange. Manya nti ate oyo azze kutta na kuzikiriza. Omufu ava mu nsi y'abafu. Mu nsi y'abafu teri kintu kyonna kiramu. Eno mu nsi y'abalina omubiina omusayi wali ebintu ebiramu. So bw'otanga omufu akuwa ekintu kyonna manya nti no azze kuzikiriza bintu byo mukwano gwange. So totanga omufu akuwa ssente n'ogamba nti Uganda ffe brother Steven yatugambye nti guno mukisa. So nedda mukwano gwange. Olotera omufu wonna mukwano gwange manya nti no azze kuzikiriza. So tomulinda ate kuzikiriza. Mukama bakuwadde warning. Tomulinda kuzikiriza. So bw'otera omufu akuwa ssente, and more especially beera careful mu kirooto ng'olota omuntu akuwa 2,000 bwe ziti. 2,000 manya nti omulembe gwo gwonna, tuli mu mulembe gw'2,000, manya nti omulembe gwo gwonna okusinziira ku ani akuwadde ssente ezo, either bw'aba musumbawo manya nti omulembe gwo gusumuluddwa mukwano gwange, bw'aba mufu manya nti omulembe gwo gwonna gukwatiddwa. So ssente ziri common nnyo, 2,000
mukwano gwange. So beera so careful n'akasenta ku mu kirooto oba olina amaanyi agakagaana mu kirooto kagaani tokkiriza. Yes, ekirooto kyakyo osobola ofuna mukwano gwange okulota ng'ozadde abalongo oba oli lubuto lw'abalongo mukwano gwange. Kubanga oli lubuto lw'abalongo manya nti nno Mukama akulaga nti nno waliwo double blessings ezigenda okuba nga zijja oba bazadde manya nti zo ndi so close oba etuuse ey'okubanga ogenda kufuna kye tuyita double blessings. Double omusajja gwe bayita Elisha mumumanyi yaddira mu bigere omusajja gwe bayita Elijah. Don't confuse the names. Elijah yali agenda kugenda mwena mukimanyi Elijah agenda mu ggulu nga musajja mulamu ku bantu abagenda mu ggulu nga balamu. Oyo Elijah is it Amos and ani omulala Jesus Musa naye bamutankana. So bolota ngoli lubuto manya zadabo lubuto lw'abalongo obanga ozadde abalongo zadabo blessings. Elisha gwe mbadde mbanyumiza yasaba n'agamba give me a double. Yali Elijah agenda mu ggulu nga ayagala mulekera manto ye ayagala muleka mu bigere n'asaba double blessing era yakola bingi almost n'okusinga Elijah. Elijah yali musajja w'amaanyi. So ekyo kiri presenting nga kye tuyita double blessings mukwano gwange kulota nga ozadde abalongo. Ekirala otanga ofunye ekyambalo ekipya mukwano gwange. Bulijjo obadde olota oli mu nziina ekyambalo kijjudde amabala n'amafunyiro olota oyambadde ebyabalalu olota oyambadde ebintu bitategeerekeka n'olota nga ofunye ekyambalo ekipya mukwano gwange. Ekyambalo ekipya kiri presentinga okubanga okyusiddwa mu nsi ey'omwoyo olambo transformingiddwa ebikadde byonna biweddewo kakati ofuse ekitonde ekijja mukwano gwange. So kati okuva awo w'ofunidde ekyambalo ekipya obulamu bugenda kukyuka kubanga biri byobadde ofunira mu kyambalo ekikadde badde biri of course oba ekyambalo ky'olina buti bwofaanana naye kati okyuse kitegeeza a new beginning. Kugambe ntya mukwano gwange tino okuva awo obulamu bupya butandise obulamu bupya oyambadde ekyambalo ng'olaba okyusiza ekyambalo abamu olota oyambadde ebyabajaasi olota oyambadde poliisi olota oyambadde kyambalo ky'abagule okusinza ku kyambalo ky'oyambadde mukwano gwange. Bw'oba oyambadde kyabajaasi of course obujaasi balwanyi poliisi kyekimu mu nsi ey'omwoyo obeerawo lord obeera mulwanyi w'amaanyi yambadde ebyabagole kibizetinga nti ekyambalo ky'obutuukirivu mukwano gwange. So obeera mu butuukirivu suubira ebintu ebirungi okuba nga byapeninga eri obulamu bw'omukwano gwange. So bw'oba ng'oyambadde kyaba kifaananako bwekityo new beginning new start. So buli kintu kigenda kuba nga kitambulira ddala bulungi mukwano gwange. Kintu kirungi nnyo kiraga nti oli mu sizoni ya buwanguzi. So alota ng'oyambadde enziina yambadde ekyambalo kiriko amabala n'enfunyiro yongera okunoonya Katonda mu kwenenya nkwegayira n'okuba ng'okyuka kumwana wa Katonda. Ekyo ky'oyinza okufuna mukwano gwange okulota ng'oyamba abantu abalala. Bw'olota mukwano gwange ng'oli mu kuyamba abantu abalala Mukama bakuyita kugamba mukwano gwange sizoni etuuse okuba ng'ofuna omukisa. Abagambi Katonda kiba kirungi nnyo bw'ayogera n'otegeera mukwano gwange. Katonda bw'ayogera n'otategeera ogenda kuyitwako. Okay? Katonda bw'ayogera n'okola ng'akola. Kati bw'olota ekirooto ng'olaba oyamba abantu mukwano gwange tandika okuyamba abantu. Mukama bakulaga nti nno sizoni ya kufuna mukisa. Nagambye emu ku principles etukozesa okuba nga tuyingira sizoni ezifaananako bwe ziti kuwaayo. Okay? Waayo Yesu yatugamba waayo nawe kinaakuweebwanga. So buli woowaayo Mukama akwata n'asukunda ekyo ky'owaddeyo n'asukunda n'akuddiza and you cannot outgive God mukwano gwange. Teweerimbalimba tosobola okwoutugivinga Katonda. So tokozesa principle eno ng'okumanipulatinga Katonda tegenda kukola mukwano gwange waayo na mutima gwo sina ku manipulation ng'ogamba batugambye tuwe nnyo nange nfune nnyo ebyo tebigenda kukola mukwano gwange. You be disappointed ojja kugamba ate nga batulimbye tebyakoze nedda mukwano gwange. Tuwaayo kuva ku mutima gwaffe twenga tusubira eri Katonda naye amaaso gaffe tetugakuumira ku byamagero nti oli awo otunula tetugenda tetwetalinga ng'omutima gwaffe kutuli ku business mukwano gwange. Naye no principle y'amaanyi nnyo waayo nawe kinaakuweebwanga. So bw'olota ng'oli mu kuwaayo ng'oli mu kuyamba abantu abamu olota nnyo ng'oyamba abantu oyamba abana kutandika n'aka katono k'olina tolinda gamba nti Mukama bw'alimpa ebingi njagenda nnyamba abantu kwayo tebigenda kukola. Mukama ayagala kulaba oli mwesigwa mwaka katono then agende ng'akutwala level ku level gy'onaakoma okweyongera gye gy'okoma okuwaayo eri okuyamba abantu abalala mukwano gwange. Ekyo ekirooto ekirala okulota nga okuŋŋanyiza ebibala nga bingi mukwano gwange olaba okuŋŋanyiza ebibala nga bingi. Yes, ebibala biri presenting omukisa ogw'amaanyi. Sometimes ekirooto kino Mukama aso kikozesa okulaga nti kebeera ebibala by'omukwano gwange embala yinza okuba nga tennabakuteerera bulungi. Jjukira tulina ebibala bye tubala nga abaana ba Katonda ebibala by'omwoyo omutukuvu. So olota ng'onoga ebibala bito
sometimes omukisa guyinza okuba tegunaba kutuuka oba most of the times mukama bakugamba munaye embalayo yetaaga okuimprovingamu bw'otyo ebibala nga bivunze video ez'ebibala nazikolako nazongerako emabegakaawo naye nga bw'otanga olaba olina ebibala bingi naddala ffene ng'olaba olina ffene ffene alipresentinga naye omukisa ogw'amaanyi nnyo mukwano gwange so bw'otyo ekyo ekifaananako bwe kityo manya nti season ennungi nnyo ya mukisa kola kyolina okukola ng'omwana wa Katonda Yesu ogenda kubeera muwanguzi ate si muwanguzi buwanguzi wabula n'okukirawo so kyo tekira kyenja okukozesa kyo kino kiri so common abasinga mwakirootako okuloota ng'ogenzi wa president mukwano gwange okuloota ng'ogenzi wa president ekirooto kino abasinga abaana ba Katonda bakiroose nnyo nze nakirootako nga ngenzi wa president naye nga ansaba proposal nga sina proposal nga mbaleta proposal eri ready nga sina ki proposal mukwano gwange ekirooto kyali kiraga nti siri prepared siri serious kati mukwano gwange nawe osofuna ekirooto kyekimu okusinziira ku pattern y'ekirooto bwe kifaanana ogenzi wa president ngolaba akuwadde ssente ngolaba alina okuwadde omukisa ogw'amaanyi ngolaba alina byakuwadde mukwano gwange manya nti season nnungi nnyo eri obulamu bwo ala ogenzi wa president n'olutuukayo ngolaba toli serious tugambe ogenzi okumitinga president Museveni mukama mukozesa nnyo mu birooto ogenzi omitinga president Museveni ngolaba mu birooto toli serious otuuse w'omusajja olina okuba nga opresentinga ekintu ekigenda okuyisawo ne ngolaba toli serious mukama akulaga nti no mukwano gwange season yandibanga etuuse naye toli prepared teweetegese mukwano gwange mu keesi yange mukama yali andaga nti sina plan gyetadde mu maaso geetegeerekeka ndi mu kusabira mmere ya leero yokka ni sina plan eraga bulamu bwange sina plan gyendeese Bible egamba teeka okwolesebwako ku kipande okulete maaso ga Katonda so mukama kyali agezako kundaga nti plan yange tetewali plan gyetadde etegeereka maaso ga Katonda so okulota nga ogenzi wa president nakublessinga nnyo oba wakabaka nakublessinga nnyo but most of the times abasinga mukama akozesa president Museveni ensi y'omwoli okulota amini bisobola okuba story endala nnyo naye ne pastor wo mukwano gwange okulota nga ogenzi wa pastor wo ngola pastor wo akublessinze mukwano gwange akuwadde ssente oba nga pastor wo nga akusabira mu kirooto nola pastor wo nga akusabira ekyo nakyo kirooto kyaki kyabuwanguze mukwano gwange pastor wakutaddeko emikono akusabira pastor wagamba akusumuludde oba nga obadde olina obuzibu n'obw'ebyensimbi n'omulaba nga ali mu ngeri yonna efaanana ku bintu by'ensimbi ereetika ku bintu by'ensimbi akuwadde ssente manya nti nno nagwo mukisa gw'amaanyi nnyo ddala so kati kiki olina okukola bw'oba nga oloota ebirooto ebifaananako bibiti eby'omukisa ekisookera nakugambye mukwano gwange teweebaka biseera byakungula teweebaka mukwano gwange beera alert beera mu kunoonya mukama beera mu kukozesa sadaaka ez'okusaba n'okusiiba mukwano gwange okumire maaso ga Katonda ebintu bino osobola okutuukako otherwise singa ova maaso ga Katonda nagambye sitaani yajja okubba mikisa mukama gyakuwadde okutta mikisa mukama gyakuwadde n'okugizikiriza nawe kenyini okutwaliramu mukwano gwange so anjewo kitege nti sitaani akola overtime tawummula yadde n'akaseera n'akatono bwe kati okulaba nga azikiriza nnyo abaana ba Katonda so waba tawummula naffe tetugenda kuwummula tugenda kumuweza tugenda kunoonya Katonda mpaka kutuuka mu ggulu ekirala we prepare yourself ogenda ku mukisa ogw'amaanyi gw'omanyidde ddala obulungi Katonda okuba nga olina okukkiriza oganye okweteekateeka mukwano gwange weeteeketeeka okusinziira ku kintu ky'ogenda okukola beera well prepared okubanga oreceiving omukisa guno guleme kuyitako mukwano gwange abaana ba Katonda basinga olwokubanga mukama ayogedde they just do things anyhow bagamba anyway mukama ayogedde ebintu bigenda ku mukwano gwange ani akulimba so beera nga weeteeseteese dig ditches okulaba nga osima ebinnya ebiwerako kubanga enkuba wejja yeetaaga wegenda okulegama mukwano gwange bw'obanga toteeseteese enkuba wegenda kulegama enkuba egenda kujja egenda kulukuta egende mukwano gwange togenda nakutegeera nti gawayise ebbanga tono nti enkuba yatonnye so mukwano gwange weeteeketeeke dig ditches okulaba nga oreceiving omukisa mukwano gwange ate n'ekirala kkiriza Katonda kubanga biseera bisinga mukama ayogera n'otwala nga byakusaaga mukama asokulaga ekintu nga kyamaanyi n'obitwala nga byakusaaga nga mukwano gwange oli mu kuyitwako Bible nga bayogera mu Yokaana 10:10 sitaani yajja okubba okuta n'okuzikiriza naye mukama waffe yajja ffe tube n'obulamu so mukwano gwange teweebaka Bible yogera ku the 10 virgins batano bagezi batano basiru bali bebase so teweebaka mukwano gwange omugole ajja kujja akuyiteko
nga webaso jagenda okukoleza ettala nga season yakulese dda yagenze dda. Sasa mikono ino Chosen Generation bane tune birabe tukola tubulira enjiri ku ground twagudewo team ya boys benjiri. Okay, so kujoininga buli lwa mukaaga tubeera mu kibuga nga tubulira enjiri ne mission endala zonna mukama zatusindika kezo okubulira enjiri. So joininga team yaffe so supportinga team egenda kukula ng'ogiraba mukwano gwange kubanga egenda kubanga gwe kenyini nyo ekisaposalinga. So tugenda kwa tukola bingi mukama ina bingi byatusuubiza bitugenda okukola. So wano kweno channel na Chosen Generation ogenda funa omukisa ogw'amaanyi okubanga obeera kitundu ku ministry eno y'okweereza Katonda ku nguudo wonna. Team yaffe osobola saposalinga uniform zigikola bulungi nnyo ebizida twagimaliriza. So twebaza Katonda tukiza Katonda mu byonna agenda tukozesa nze naawe okubanga twaffectinga ensi eno. Nesimye okubanga ndi naawe mu Chosen Generation mubanga oli mpya ku channel mukwano gwange subscribinga kona kade buli netika video ja kuba omukwa abasoko kubanga ozifuna. Mukama bo mukiso gw'amaanyi abanjagalire wango yakala kujoininga WhatsApp group kwegayiride sindikira message ku WhatsApp yoto bya bine bane message ku WhatsApp nga nyingi nnyo. Obango ndabira ku Facebook message nyingi, obango waziva ku YouTube pitirivu almost buli dakiika. So kinzibalira okubanga mbadda mu budde wadde nga mbanjagala nnyo n'emirimu gy'obuweereza n'emirimu emirala. Naye kyenja okubasaba ngenda kubanyongera okwongera okuddamu ebirooto mu comment section wano. Ebimu gya video n'ebisinga bya video nga wano mu comment section mukwano gwange. So ekyoto kyo mu comment section nja kuba nkiddamu. Bana Chosen Generation abakadde osobola okuba ng'oyambako mu kuddamu ebirooto kubanga abasinga ndabyenga mu bagale tubadde musobola okuddamu ebirooto ebiwererako ddala. So comment section ndaba abamu baddamu ebirooto and they are doing it very well. So mwebali nnyo mwebali ddala mukama banjagalire. I'm so proud to have you people okubanga muli kitundutundu ku mulimu gwa Katonda. Mukama bapira omukisa. Yuko tulina t-shirts za Chosen Generation. Osobola okufuna ka t-shirt no yambala nayo nobeera chosen n'otambula ne weyagala. Yesu tuli mu kuzimba timu ey'amaanyi egenda okumuvinga ekibugo kizeeri Yesu. Timu yatandise nga bogira mu maanyi. Yasabe emikono so gisponsoringa timu egenda kubeera y'amaanyi nnyo. So tujoininga buli lwa mukaaga tuba tubulira enjiri mu kibuga ebitundu byonna bitudde Uganda. So tujoininga aweza nga obalaba
Zambi
that is Jesus. Abali mu modoka eno. Those who are in this car. Batwale mwetaaga Yesu. You need Jesus. Muwode omusango. And this insurance ye Yesu. Insurance is Jesus. Mubeere mulamu. And you be saved. Mu linnya lya Mukama. In the name of the Lord. Tubaagala nnyo. We love you so much. Koma kubabulira njiri. And we are not going to stop preaching. Nga tukyali balamu. Nga tukyali balamu. Shall preach this gospel. Bera kubulira enjiri eno. At the end of our life. Paka obulamu bwaffe bunaggwaawo. You accept the Lord. Paka nga mukkiriza Mukama. Kubanga Bayibuli ekambye. Because the Bible says. Kyekyo ekirungi. That is what is good. Ekikkiriza. And acceptable. Maaso ga Katonda. And before God. Ayagala abatonda. He loves all people. Balokoke. Who get saved. Bamanye amazima. And to know the truth. Baleme kugenda mu keeya. So that they don't go to hell. Obulamu butavaawo. And have eternal life. Mukama akuwe omukisa. May God bless you. Tubasabidde omukisa gwa Mukama. Tubasabidde obukulu bwa We Katonda. bless you. We bless Mukama you. abakuume. May the Lord protect Mukama you. abakole bulungi. May the Lord do you good. Abawonye endwadde. May the Lord save Abawonye you. May obubenje. the Lord save you from Abakulaakulanye. May the Lord prosper you. Abawe omukisa. May the Lord bless you. May the Lord give you eternal life. Kale abaagala okulokoka. You who want to get saved, Olina omukisa. you are blessed. Tugenda kusaba essaala eno. We are going to pray this prayer. Kkiriza Yesu. Believe Jesus. Tolina ky'ofiirwa. There is nothing you will not Awo ku say. mulimu gwe gw'okola. And where you are Mu not, takisi gy'otambuliramu. that's where you are. Gamba Yesu. Say Jesus. Olwaleero. Tonight, Tukkiriza. I believe you. Gwe mwana wa You Katonda. are the Son of God. Sambula ebibi byange. And that's what my sin. N'ebyonoono byange. And Lord of my Ekitabo iniquities. ky'obulamu. Ekitabo ky'okufa. In the book of the Wandika dead. amannya gange. And write my name. Ekitabo ky'obulamu. In the book of life. Leka tugiddemu. Gamba Yesu. Say Jesus. Twebaza. I thank you Olw'ekigambo. for the word. Tukkiriza. I believe Gwe you. mwana wa Katonda. That you are Son of Kiwa God. ebibi byange byonna. And all my sins Byenkoze. that I've Bye done. bankolera. I know that Sambula amannya gange. that's for my Ebitabo name. by'okufa. From the book of the dead. Gawandiike. And write my Ekitabo name. ky'obulamu. The book of life. Era ondokose. To that self. Erinnya lya Kitaffe. In the name of the Father. Ery'Omwana. And of the Son. N'Omwoyo Mutukuvu. And of the Holy Ghost. Tubaagala nnyo. We love you. Bamaama bayimiridde. Ma'am, Kiwaleesi ye Yesu owone wano. Jesus is alive. Abawa omukisa Yesu. Be blessed. Mukama tusabye omukisa eri abato. Father, we bless your people Abawulidde enjulu. that were praying Mamotoka gaabwe. in their cars. Abali ku mirimu gyabwe. Those who are working. Boodabooda zaabwe. Those who are Tubasabidde omukisa. we bless them. Balokole Mukama. Strengthen them. Imuse. Arrest them. Abawa amaaso g'abagombo. Open their spiritual Bale eyes. bakukkirize. To believe you. Mu linnya lya Kitaffe. In the name of the Father. Ery'Omwana. And of the Son. N'Omwoyo Mutukuvu. And of the Holy Ghost.
Sasira otume Lazaro anyike ensonda y'olunwerwe mu mazzi ampoze weze kubanga nnumwa mu muliro guno. Waliwo akaseera wogenda okusaba essaala nga tekyakola. Yes. Waliwo akaseera wayagala okukwena tebikyakola. Yes. Waliwo akaseera yagala okukiwa tebikyakola. Yes. Yalina obulamu mu mubiri. Yes. Era enjiri baagimubuulira. Wow. Naye ng'agabye abalokole bya kiralu. Kamba bampera omukisa ogw'amaanyi abanjagalire mubeere bulungi, tuyadda mu kubigeddako. Bye bye.